bulungi mwena abategesi olunaku olw'enkya tuli ku freedom okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 4 omwana uyo azze gye muli ng'asaba bambi mumuwagire abaddiza okwo bakuyita kuddiza kubanga teyandikozekosa nti ku mitwalo 2 oba 3 naye akikoze ku lw'omunawagizi we mugende munyumirweko wamu naye ye Martha Mukisa live mu Kiteka market mumuwagire omwana wamwe munnayuganda nzaalwa yammwe kiri olunaku olw'enkya tulina ekivuulu ky'omuyimbi Martha Mukisa ku Freedom City era enteekateeka zonna ezo ebyokwerinda zigenda bulungi okulaba nti nno abo bonna abagenda okukyetabamu baweebwa obukuumi mu makubo we bayita n'ebifo ebyetooloddwa ekibangiriza ekyo ekya Freedom City. Mukimanyi bulungi nti ekibangiriza ekyo ebbanga eritali lya wala twafuna obuzibu abantu abaziira nga muli n'abaana basofiira mu kavuyo etwandiyise stampede era kaweefube yenna aliwo olunaku olwaleero meeting ezikoleddwa eza security za kutegeka kulaba nti n'abantu abagenda okwetaba mu kivuulu kino tewabeerawo mbeera yaliwo ng'omwaka guggwa oguwedde. So twagala obategeeza nti tugenda kugula gates era tewagenda beerawo restrictions ku gates zonna kulaba nti n'abantu bayingira nga wabeerawo embeera ebetaaza okufuluma bafuluma bulungi nga tewali buzibu bwonna. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.